bayitange wantu wano nga twegombawo. Njagala mwebaze Mukama abasobozesezza okubanga muli kitundu era nga mu byafaayo byammwe muyingidde mu erinnya lye bayita St. Bernard's College Kiswera. Muyinza okiteekinga for granted, naye ffe abali ebweru abamanyi amaanyi ga Kakinda tusobola okutegeera kye muyiseemu. Tusaba kye mufunye wano olwaleero ebeere entandikwa y'olugendo lwammwe. Ke kaseera ke kamu lwe bagenda okuddamu okuyita ng'omugenyi omukulu ku St. Bernard's College Kiswera. Ekyo tebakigaba, tebakisaba, bakikolerera. Ebigambo bingenda okwogera biyinza okuba eby'ekikulu, naye bigenda kuba bya kikulu ku gwe alowooza nti okyali bujje. Bigenda kuba bigambo byo ku gwe akkiriza nti okuze. Ffe abamu embeera yatukuza tukyali baana bato, naye tetwevuma mbeera ye yatukuza, kubanga singa teyatukuza, singa tetuli kye tuli. Bangi abali wano naddala abasinye ey'omukaaga mujaganya nga mulaba nti olugendo muluwangudde, era mugamba nti ffe baani. Mugamba ddala Mukama, otandika n'okutunuulira omusomesa n'oga nti gunsigazzaako myezi mitono nkuviira. Era essanyu lye muyina si lya butyawe mufulumye wano, essanyu lye mulina lyakuba nti olugendo muluwangudde. Wabula nsaba okubategeeza amazima amatuufu gali nti olugendo mutandika lutandike. Mbaniriza mu nsi y'obuwanguzi oba ensi y'okulemererwa. Bwe luba lugendo ng'ova Kampala odda Masaka temunnatuuka wadde ku nkulungo y'e Busega, kye mubadde mukola kubadde kweteekateeka mutandika olugendo. Mbaniriza mu kkubo erijjudde obulippagano, erijjudde abavuga nga batamidde, erijjudde ab'ebigere, ab'emmotoka n'ab'obugaali. Buvunanyizibwa bwo okusalawo n'okutegeera butya bw'ogenda odditambuliramu okutuuka eyo gy'oyagala okulaga. Mbaniriza mu nsi y'okufuuka mu buvunanyizibwa oba ensi y'okufuuka ebisekererwa. Mbaniriza mu nsi y'okufuna embuto eza accident oba ensi y'okweteekateeka muzaala abaana be bayita ba planned kids nga basobola okusomerako ku Hillview Primary School Matanga. Mu kaseera ke kamu mbaniriza mu nsi ey'okwevuma St. Bernard's College Kiswera oba ensi y'okugyenyumirizaamu. Mbaniriza mu nsi ey'okwekweka abo be wasomanga nabo olw'embeera gy'onaabaamu, oba ensi ey'okufuuka emunyenyi ya bonna nga buli omu agamba nti oyo nasomako naye. Olibeera mu saluni, olibeera mu woteeri nga obiwo omulengera ku TV ayogerwako ng'omusuubuzi omutumufu ng'obagamba nti oyo nasoma naye, nga bagamba weesiba ku bagenda nti ndabye abeewaffe. Saba obeereyo gwe basongamu nti baasoma naawe, oleme kubeera oyo asonga mu abo be wasoma nabo. Mbaliriza mu nsi ey'okusalawo ky'ogenda okuddako. Njagala okubategeeza abamu olunaku lwe mugenda okufuluma St. Bernard's College Kiswera lwe mugenda okwerabirwa nti mwali mubaddeko ku St. Bernard's College Kiswera, nga n'omusomesa eyakusomesa takyasobola kujjukira nti wali OB oba wali OG, nga n'abamu ku basoma naawe mu kibiina kye kimu tebakyasobola kujjukira nti baasomako naawe. Gano ge mazima amatuufu. Ey'ensi gy'eri nga ne bw'onaafa bajja kussa ku platform yemwe yaba OBs ne OGs nti buyasolo twafiiriddwa Angela, naye nga babuuza kozi yaani ono nga tetumujjukira, kitegeeza nti gye wagenda tewafuuka wa nsonga. Wabula mu kaseera ke kamu mbaniriza mu nsi ey'anaabo abaliddewo
okukitegeera nti waliko ku Celebratory College Kiswera. Bangi abavubuka muleka amannya ku bipande ku bibiina ne bafogeti Kabanda Abe Omubaaya, ne muleka amanya ku ntebe. Njagala okugamba ebyo ebikolwa tebimala kujjukiza nti wayitako ku Celebratory College Kiswera. Ekyo kyogenda okufuuka ng'ofulumye Celebratory College Kiswera kye kigenda okujjukiza nti wayitako ku Celebratory College Kiswera. Nga ba obbibo ne ba ogibo ne ba n'abasomesa sibe bokka abajjukira n'abakimanya, naye ng'olese ligase ng'otaddewo omukululo nga n'aba abaana abatannazaalibwa naye nga baliyitako wano balinoonya mu lisiti y'aba obbi ne ba ogi nga mwoli. Tebakisaba, bakikolerera. Mbibagamba kubanga gye mujja. Bino ebigambo bye mbagamba bigambo by'abantu babiri basatu, naye nsaba obeere ng'oli omu mwabo ababiri. Njagala okubagamba bwe nsaba buli omu alonde ku byenjogedde, mwenna mugenda kulonda birungi byokka, si bwe guli. Era buli omu bwe mubuuza nti oyagala kuyingira nsi ey'okujjukirwa oba ey'okwerabirwa, oyagala kuyingira nsi ey'okufuna embuto za accident oba oyagala kuyingira ensi ey'okufuna embuto z'obwetegekedde ez'aba planned kids, buli omu agamba nti njagala nsi eri ennungi. Naye byonna mu byonna si kibi. Ntwala omukisa guno okubategeeza obuwanguzi tebabwesooka, obuwanguzi tebabusaba era tebabugaba, wabula obuwanguzi babukolerera. Babukolerera. Buvunanyizibwa bwo okusalawo kiki ogenda okufuuka enkya oluvannyuma lw'okufuluma Celebratory College Kiswera nga ne Katonda akwatiddeko. Naye ŋŋamba nnyo Katonda blessinga abo, ablessinga ebyo by'otandise, si by'oyaanayaana okutandika. Katonda akuwa omukisa mu lugendo lwo lw'otandiseeko so si lw'otokutandikirako mu buliri. Katonda akuwa omukisa mu mulimo gw'osaba okufuna ng'ogenze n'ogunoonya so si kuloota buloosi. Obulamu bwe mujjamu si bulamu bwakugaba, obulamu bwe mujjamu bwakukolerera. Ebirungi by'ensi eno si byakwesooka, ebirungi by'ensi eno byakukolerera. Ate ffenna kobeere mwana wa buwala, kobeere mwana wa bulenzi, ensi gye tuwangaaliramu tekyaliko mukyala, tekyaliko mwami, ffenna tuvunaanyizibwa kyenkanyi. Y'ensonga lwaki bwe mpita naddala ku luguudo oluva e Namugongo, Father omanyiwo bulungi, tambula okuviira ddala ndowooza ku Colt supermarket naalya, tambula Namugongo ogende Sonde, ku buli mmotoka 10 z'osanga emmotoka 8 z'abakyala. Tebaazisaba babba baabwe, baazikolerera. Obugagga bwa famire yo buyinza obutakusalirawo nkyayo, era kino nkibagamba ababadde wano nga weesugula nti after all I'm coming from a rich family, eyinza obutakuyamba. Obugagga bwa famire yo buyinza obutakusalirawo. Ndabye abantu bangi abava mu famire engagga naye bo nga bye bivumo bya famire, naye ndaba abantu bangi abava mu famire enjavu ne bafuuka ensonga ya famire. Bulijjo ffenna tukimanyi nti embwengizi ezaala enkolya. Saba oleme kufuuka nkolya, saba oleme kufuuka nkolya. Wabweru gye mujja mulimo gwammwe okukolerera okukuuma ligase ya famire yammwe. Gwava mu famire etalina ligase si musango, mulimo gwo okuzimba n'okuteekawo ligase. Kubanga amaka gonna ge tulaba agalimu abasajja abajja nga beevuga ku nnaku enkulu, waliwo eyasooka okugula emmotoka. Amaka gonna ge tulaba agalimu ziikalina, waliwo eyasooka okuzimba kalina. Amaka ge tulaba ng'omuntu afa ne bagamba nti tulinze baganda abali mu America, bali mu Canada, bali Germany, bali Japan, waliwo eyasooka okulinnya ennyonyi. Bwe mbanga ku byenjogedde mu famire yammwe mulimu ekitaliimu, kola nnyo ofuuke oyo agenda okusooka okukissa mu famire yammwe. Buvunanyizibwa bwo.
ebyafaayo bya famire by'ebinafu buvunanyizibwa bwo okubikyusa. Ebyafaayo bya famire yo ebigagga era ebizito buvunanyizibwa bwo okubikuuma. Kitegeeza nti oyagala toyagala tuyina kola. Abalenzi abali wano njagala okubategeeza nti mufuuse basajja. Obwedda mbalaba nga mutiguka wano nga mweyisa ng'abalenzi abato. Njagala okubategeeza nti mufuuse basajja. Ekitubonyaabonya bino ebigambo bikulu, naye sigenda bibalinza nga mukuze nga mumaze okwonooneka. Mubitegeere kati nti gye mujja tewali kyabwereere, gye mujja tewali kyakugabana. Mufuuse basajja bakulu, mutuuse ku leve ey'egulira ndaweya. Bw'oba nga waliwo omuvubuka owasini ery'omukaaga nga abazadde bwe bakyakugulira ak'omunda, tulina guards zigamba muwala nti I love you kabeere wa senior one. Nga nandaweya bakyagigulira naawe okwana mubikola mu bubba. Baganda bange abavubuka bali wano, nedda. Bwe twawummulanga mu senior 4, senior 3, senior 2, senior 1, twagendanga ne tupoota. Nga tupootera 135, ne tugula obupale obulungi, ne tujooga. Nze navanga mu famire enjavu ey'abamufuna mpola, naye nga tetulya kawunga kasome, tulya ku kantiini. Sente ze tulya nga twazipoota. Fenge empale zaffe tezivaamu bukindo nga twambala uniform mpya. Era nga abasinga bamanyi nti tuva mu famire engagga, naye twamanya nti famire tejja tugabirira bye twagala katubikolerere. N'olwekyo buvunanyizibwa bwammwe. Njagala okubategeeza nti mikwano gyammwe bwe muli nabo wano, nkakasa nti bangi ku bo olunaku lwe mugenda okumala ekigezo ekisembayo, lwe mujja okusemba okubalabako, sinakindi n'okubawuliza. Gano ge mazima agakaawa. Bangi be muli nabo wano, mutuula ku ntebe y'emu, deeka zeeriraanye, mugenda mwenna ku kisaawe, ekigezo ekisembayo muyinza okuba nga mugenda okumala oba okusemba okubawuliza, sinakindi okusemba okubalaba. Njagala kubuuza, gwe omwana ow'obulenzi n'omwana ow'obuwala, oluvannyuma lw'ekigezo ekya siniya ey'omukaaga ekisembayo, oteekateeka kukola ki? Oba oteekateeka okudda mu nnyumba ya kitaawo ne nnyoko olinde ebigezo bikomewo onoonye yunivasite kw'onaagenda? Ogenda tuula ewaka olinde ebigezo bikomewo onoonye yunivasite gy'onaalaga? Njagala kibategeeza, emirimu gyabula. Tolowooza nti bw'obulwa omulimu okusinya ey'omukaaga bw'onaafuna diguli onaagufuna, kubanga bangi abazirina era ng'emirimu tebagirina. Kubanga bo balowooza nti waliwo emirimu egiteekeddwateekeddwa abayivu, temulinda bigezo kudda. Njagala otegeeza abavubuka, bwe tufuluma wano mu luwummula, noonya obulimu okole, ne bwe bunaaba ng'ogenda kupoota. Mulimu abavubuka baga nti ng'ani apoota? Oli wa siniya ya mukaaga obuuza ani apoota? Okuwaganyala kwe mubadde mulina kugenda kukoma wano. Bwe kiba nga kyetaagisa kupoota, nga woofunye akalimu genda opoote. Bwe kiba nga kyetaagisa kukuba amatoffaali, genda okuba amatoffaali. Ebigezo bya siniya ey'omukaaga bigenda okudda ng'olina akakadde mu ggwale, akanaakuyamba okugula akasaati akapale n'akagato k'onaajoogeramu, ne TV 32 inch gy'ogenda okussa mu hostel yo ogyegulire so si muzaddewo. Bisoboka. Nammwe abaana ab'obuwala kyekimu. Ne bwe kiba kyetaagisa kunoonya mu ddaala we musobola okusiikira chips, obalabye nno bakolerera Bank of Uganda. Nedda, njabawako ekyokulabirako tajja kunyiiga mwannyinaze Farida Nakaziwe yawummula amawulire. Abasinga mwaga nti njagala kubeera nga Farida Nakaziwe, naye Farida nga taneeyongerayo ku university wadde okutandika okukola ku WBS gye yava ogenda ku NTV, yalinga waiter mu hoteri.
eyo gye baamulabira n'agenda akola ku WBS gye yava n'agenda akola ku NTV n'afuuka omukyala asinga okuweebwa ekitiibwa ku TV paka lwe yawummula. Muwala wange ali wano ne bwe kiba kyetaagisa kuweereza mmere mu restaurant, ne bwe kiba kyetaagisa kubeera pump attendant mu kaseera k'akulumula sini ey'omukaaga, do that. Ogwo omutwalo gw'ogenda okufuna ng'omwezi gugenda okuggwako ng'olina emitwalo ameka? Omwaka gujja kuggwako ng'olina obukadde 3,600. Ddala omuvubuka omuvuzi wa bodaboda anaavaawo akulimbisa Tekino ey'emitwalo 2 naawe ogw'amatu ng'olina 3,600. Anaavaawa gye mujja kaseera ka kwekolerera. Ensi gye tulimu ku lwaleero ewangulwa abo abavumu. Sharon tumuyinamu, tuyinamu Sharon, tuyinamu Beatrice, tuyinamu Helen, tuyinamu Farida. Njagala okutegeeza nti yo boyfriend gw'olina wano nkimanyi mubalina. Ebyobulimbe bye twabibeerangamu naye yo boyfriend gw'olina wano njagala okukibategeeza agenda kukoma wano ku ssomero. Ekyamaanyi nnyo bwe bunaaba mweyongeddeyo ne vacation tejja kuggwako, mujja kuba temukyewuliza nga Sharon atwaliddwa nga naawe Bernard otwaliddwa ensi. Sharon, Farida, Florence Obani oluvannyuma lwa byonna ng'atadde boyfriend we Tom Peter abaaku wano, olwo ensi gy'ayingidde genda kumusalirawo omuvubuka omutuufu oba omusajja omutuufu gw'alina okubeera naye, so si gw'ayagala okubeera naye. Abaana ab'obuwala abali wano, abaami abalungi tebakyabalagiriza bulagiriza, tebakyabalagiriza buki bulagiriza nti njagala okufuna omwami omulungi ng'alina omulimu, nga yeevuga, yazimba. Abaami abalungi erera bukolerezi. Obulungi bwenjogerako obulungi bw'omusajja tebubeera mu feesi. Singa obulungi bwaffe bwalinga mu feesi fe abamu tetwandiwasiza. Obulungi bw'omusajja bubeera wa? Mu nsawo. Kati oyo omusajja omulungi mu bugagga gw'oyaayaanira olina okumukolerera. Ne bwe kiba kwetega olina okwetegera mu bifo ebyo mwanaayita. Kitegeeza nti okutuuka mu bifo ebyo mwanaayita naawe olina okuba ng'ozitowa. Ntegeerekese. Ekyo ky'ogenda okufuuka ng'ovudde wano ye mwami gw'ogenda okufuna. Ky'ogenda okufuuka ng'ovudde wano ye mwami gw'ogenda okufuna ng'ovudde wano. Bw'ogalaba nnyo obulamu bwo n'omwami ajja kufuna oyo akugyamu, so si oyo gw'oyagala. Waliwo abaana mwesiga wanja ne mukola buli kimu, ebyo tebikyalina gye bitutwala. N'abasajja kati baagala omukazi alengera, kubanga obwedda nkuba balenzi nga mulowooza mwe muli ku safe side. Naye nammwe abaana ab'obuwala gye mujja eno ensi y'abakozi, era nsaba okukibategeeza nti bulijjo mukijjukire ngera mukitegere nga nti class attracts class. Tosobola kufuna kyotali. Nammwe abaana ab'obulenzi abali wano nsaba okubategeeza nti mufuuse basajja. Njogera nnyo ku basiniya ey'omukaaga. Nsaba okukibategeeza nti mufuuse basajja. Abasikazi ab'obuvunaanyizibwa bagenda kubeeyinira nga nammwe mufuuse ba buvunaanyizibwa. Abakazi ebifeetete bajja kubeeyunira nga nammwe mufuuse bifeetete. Ne bw'obeera mu bbaala, ebbaala gy'onyweramu ye mukazi gw'ojja okufuna. Ne bw'obeera mu woteeri gy'ogendamu ye mukazi gw'ojja okufuna. Ne bwe gunaaba mulimo bw'onaaba okuba matoffaali, omukazi ojja kufuna akuguza nku.
otandikirawo gamba nti njagala omukazi omulungi eyenvuga nga gwe tolina mmotoka. Nammwe abawala temuswaza Benard, temuswaza mwami Kakinda, ne tubalengera ku TV nga muli mu banoonya, munoonya omusajja eyenvuga, omusajja omugagga alina ennyumba, temubikolanga. Teri mukazi mubi nga alina empisa, teri mukazi mubi nga muki nga mukozi. Obulungi bw'omukazi tebukyali kuwanja, tebukyali ku face. Obulungi bw'omukazi buli ku mpisa na bukozi. Obulungi bw'omusajja buli ku bukozi. Bangi mugamba obitugambye, naye katugenda kukola ki? Tetulina mpapula otugamba tukole, ffe tukyali ba senior 6 tugenda kukola ki? Abali wano abalina amasimu njagala okukibategeeza, bwe mugenda mu luwumula temweyambisa social media naddala TikTok kulaga makugunyo, kulaga bisambi na butiiti, kubanga ensi yabigobye. Ensi ya kaakano ne bw'onaabyolesa bagenda kuwandulira amalusu nga bagamba lengera kinnamagwatala kino. Lulinga omukazi okwambala enkunamye ezikoma wano bamukungiriza, ku lwaliro bw'oyambala enkunamye bakuyita namagwatala. TikTok ku lwaliro kwe muli era muziraba, mugyeyambise nga mulanga bizinensi ezo, obulimu gye bagenda okubakozesa, restaurant oba amaduuka g'engoye gye bagenda okubakozesa, wadde si bizinensi yo naye giteeke katale. Abantu bagenda kujjanga okugula ku dduuka eryo ng'ekibaleese okugula ku dduuka eryo kubanga bakulabye ng'okola ki? Ng'oliranga. Ne bw'onaatuuka akaseera ng'otandise ofunye embavu ezitandikawo ka bizinensi kagenda kwanguyira kubanga already ogenda kuba ng'olina market base gye wakuliyetinga edda. Mugende munoonye ku mukyala bamuyita Mirembe Irene Nagawa ali ku TikTok akozesa Mirembe beddings and curtains. Abasinga wano mulinga abali myaka gye gimu, abanamulaba mujja mulaba. Naye ogwo omukutu abasinga ko balagira obwereere gwe mukutu kwalangidde bizinesi ze eza curtain ne bizinesi ze ez'amasuuka, engoye na biki. Ku lwaliro ku myaka gy'alina TikTok emufudde miliyoniya. Ku lwaliro ku myaka gy'alina abenkana TikTok emusobozesezza okuba nga akozesa abakozi abasoba mu 10. Teyatandikira mu bibye, yatandikira mu kuyiriba. N'olwekyo nammwe musobola. Naye byonna mu byonna bye twogedde, empagi ziri nnya ze tujja okutambulirako. Empagi esooka baziyita empisa. Kagabeere maka, kagibeere mirimo. Ne bw'onaayita with first class degree nga toyina mpisa tewali kampuni ejja kukozesa. Empisa ze zikulembera mu byonna. Ekyokubiri, obwetuwaze kikulu nnyo. Toyina kyofiirwa okubeera omukkakkamu. Teweetaaga ne bw'oba ogenda kunoonya mulimu banga ogenda wa okusooka okulangirira tomumanyize gundi bwasikaali nzigulira. No please. Obwetowaze kikulu nnyo. Obwesigwa abamu ge muyita amazima oba obwesimbu gye mugenda kikulu. Empagi ey'okuna mu byonna buli kimukola okwekwasa Katonda, kubanga ebyo byonna ne bw'onaaba nabyo nga Katonda tali mu kkubo lyo nga tomuyayalidde ajja akuyambeko mu lugendo lw'otandika, oyinza obutatuuka. N'olwekyo nga mbaliriza mu nsi y'abawanguzi. Ensi ey'abawanguzi tebagyesooka, ensi y'abawanguzi tebagigaba, wabula ensi y'abawanguzi bagikola ki? Ensi y'abawanguzi bagikolerera. Mukama abawa omukisa gy'ajja. Nsaba Mukama abafuula akalango, nsaba buli kaseera nga ticca bw'ayimirira mu kibiina mu siniya ey'omukaaga agamba nti toyagala kubeera nga gundi, nga buli muyizi ng'oli obbi naye nga buli ayogera omusomesa gwe gwaweerako obujulizi. Wangi nga gwe gwakola ki? Gwaweerako obujulizi. Bajja kuweerako obujulizi so olw'empita gye wayita wadde nga nayo nkulu, naye bajja kuweerako obujulizi olw'ekyo ky'onaaba wafuuka.
eyo gyona aboogenze. Abagamba nti tuli bawanguzi baliwa? Ffenna tuli bawanguzi kubanga ffenna twagala obuki? Obuwanguzi mugenda kubufuna mwekubire mu ngalo. Obuwanguzi mugenda kukola ki? Mugenda bufuna, naye mujja kubufuna nga mubukoleredde. Mukama abakuumi neyanza. Twebaza Katonda olw'ebigambo byasobozesa. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Wow. Ekyo kirabye. Kusoma sikulya mmere nakalo matanga ketwafuna mumasaka site mwetusangibwa abazadde baffe mwebale okuweerera naffe tusoma abasomesa mwetubeebaza okunyiikira nga temukoowa tujja kusoma bakalasiti